nga tugusamba. Mu nyumba mulimu pastors zeekaawo banyumya David nga tugenda tugusamba. Naye mmwe tufunye chance etalina wano munnamu namu egende ne Museveni waayo agikulemberera eyo. Bwebe uli yagala nnyo Museveni agikulemberera simanyi bunne emyaka 5 namu eve Uganda ng'egenze ne Museveni waayo emutwale agikulemberera eyo. Bannayuganda nze mbuuza bajje n'omwenna muyina 12 bakomanda mwenna muyina brigade zammwe kati muleka mbabulire bakomanda ba Nuupu, bakomanda ba change, bakomanda ba forces of change. Buli organization yonna mu ggwanga Uganda abasiraamu balina engeri gye batematema mu Uganda. District z'abasiraamu oba region z'abasiraamu size ez'abakatuliki, size ez'abalokole, size ez'abaseveniside, size eza buli omu alina bw'atematemamu asobole okumalayo Uganda okusinziira ku leadership ye. United Forces of Change gwe mukago gw'ebibiina ebyegattira wamu okulaba nga basaanyaawo enkola ey'obwannakyemalira ya Yoweri Kaguta Museveni basobole okweddiza obuyinza budde mu mikono gy'abantu. Bannayuganda okusalawo kwani ateekeddwa bakulembera okusalawo ku obuyinza buli mu mikono gya bannayuganda. Okwegatta kw'abakulembeze b'ebibiina kitegeeza kinene mu nkyukakyuka y'eggwanga Uganda. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ekyo ekintu obudde bwonna kyabadde alwanako. Jjukira nti 2021 yayita ebibiina bimwegatteko olw'okuba nti ye yaliko amafuta ga Katonda. Bangi bamuyisaamu olugaayo ne bagaana. Abakkiriza omwegattako bamwegattako. Abalala nga beenoonyeza byabwe bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakajjambya obufuzi tasobola tukulembera kubanga talina experience. Olunaku olwaleero bangi banoonya okumwegattako naye bawulira ensonyi mu mitima gyabwe olw'okubanga bakimanyi bulungi nti bw'olaba bezze eri Kyagulanyi Robert Ssentamu tasobola kukkiriza abeere wansi waabwe. Bakimanyi lwatu nti alina okukulembera bo ne bagoberera. Ensonga bo baagala ebitiibwa tebafa ku ggwanga Uganda kulinunula. Kyagulanyi Robert Ssentamu ye muntu asobola okununula eggwanga Uganda ng'abalala bamugoberera. Kyova olaba nti ekigenda okulemesa bannayuganda ebitiibwa bitwagala. Abangi batyamu bandyagadde enkyukakyuka naye batyamu bagamba mbeera ntya nga Kyagulanyi yankulembera eyakajjambya obufuzi. N'olw'ensonga eyo ensonga egenda mu maaso mu ggwanga yakwatira wamu. Tetusobola kutwala bukulembeze bwa ggwanga Uganda nga tweyawulayawulamu. Abakulembeze abakimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yaliko amaanyi ga Katonda bakkiriza omwegattako. Era Elias Lukwago, ba Dr. Kanokiza Besigye ne ttiimu ya Mugisha Muntu bo bagamba nti bali lwedde okukulemberwa Kyagulanyi Robert Ssentamu singa abeera nga ddala agenda kutuusa Uganda mu nsi ensuubize. Abakyagaanye be ba DP ne FDC yasigala enajjanankumbi mpozi ne UPC naye abalala bali lwedde. Tulowooze nti kino kinaayamba Uganda okugitwala mu maaso oba banaasigala nga bwe tubadde ebbanga lyonna ng'abamu bazannya byabufuzi byabwe wabula nga balimbalimba bannayuganda nti twagala enkyukakyuka. Kampala North naye ate Parliament terina Kampala North. Era mu abawala bagenda out ne babalimbalimba ne babavuga ne babatwala mu mmotoka kulokwa omusajja alina olubuto lunene ng'olwanga agenda akulimba. Nze MP wa Kampala North. Era nze nkiikira Kampala North mu Parliament. Wow. Okay. Oh my God. Ngoddayo ng'ogamba banno, you know what? I've got them. Tiani oyo. MP Kampala North. Bajja okusekerera. Ojja kutya. Parliament terina Kampala North. Naye poliisi erina Kampala North. Kati naffe tuteekwa okubanga naffe tuyina nga tuyina bwe twatematema nga Kampala ina twamutematema n'abeera ne komandi paka wansi.
kati ng'olwaleero ekigambo ekyo kirina okuba nga kisuze kituuse ku buli mutendera wansi. Nkugambye paapa n'ayogera ekintu n'ateeka ku ekiwandiiko ku mukono ku ssaawa 12 Vatican n'akisayininga bw'ati mu ddakiika 3 kiba kimaze okubuna ensi yonna nga ne waffe ebunjakko bakifunye. Ekereziya y'ebunjakko St. Mary's bunjakko eba ekifunye ekiwandiiko kya paapa ne oda ya paapa ebeera etuuse ate ng'omusomesa waayo talina smartphone. Paapa ng'ali Vatican information ye teyinza kusula ng'abakatuliki bonna tebagifunye. Buli awali ekereziya eriko omusaalaba oba esumbibwa Ssaabakristu oba esumbibwa wa kisomesa simanyi bamuyitaani oba erina faaza omujjuvu oba erina katikisiti esula ekitegedde nti paapa alangiridde agambye bwati ne bwati ne bwati. Abantu nga bakuba kiki Kampala waliyo omutawaana kiki sibeera wano ng'abantu bandiddeko dda amasavu ng'abantu bagize dda nze ngende nseke gundi nga nze nsembayo amasimu gaganzita wano. Wulira tuuludde ebbanga nga tusomesa ekintu ekyo ng'olunaku lumu tujja kufuna komandi bannayuganda komandi weeri gundi structures ezo weeziri kuba bulijjo tubuuza ffe twatwala strategic buli muntu yenna abadde awamba gavumenti mu ggwanga Uganda buli akyusa gavumenti atwala bino ebitundu bye tulina. Ebitundu nuupu bye yatwala change bye yatwala bye bitundu bulijjo ebijjako gavumenti. Kati ffe tulemera kuki? Kakati nno bajjeno jeno si kwambala byambalo yene essaawa okutulaga obwa jeno bwammwe nga message ya commander in chief etuuka ku bantu. Ate nammwe abantu muleme kulowooza nti okununula eggwanga nti oba waliwo abayamba nti oba mmwe mwina gwe muyamba. No. Kati okununula eggwanga kyekiriwo temumpulira temundaba kyekigenda mu maaso wano. Now, so Museveni ye waddembe okukola byakola ne byayagala okukola byonna. Museveni mutuufu mukyakola. Kambabuulire Museveni mu lutalo lw'okulemera obuyinza Museveni kyakola kyalina okukola. Okuva lwe yava ku constitution buli kyakola ebweru wa constitution kyalina okukola okubeerawo kubanga constitution yamugoba dda. Museveni n'alemerawo kati talina kugoberera constitution. Kati ate gwe ayagala obuyinza obumuggyako oyina okukozesa another side of constitution. Kiri kyegamba mu ngeri yonna mumujjangako. Awo we tuli. Constitution ekuwaayo akadde ogiyite emabbali bwoti ogenda oggyeko omuntu agizannyirako. Kati tetusobola kuggyako Museveni nga tuyita mu constitution.
tulina kuyita mu luggi luli olulala constitution lwetuwa nti mukozesanga byonna bye musobola ne mujjawo omuntu oyo. Kati tuleme kutwala budde kusoggola Museveni byakola na kukaaba kulamentinga era alonze n'omulala era zeemu n'omulala era zeemu n'omulala era ne kakati era mumulaba. Ekyo si kye tulina okukola. Museveni buli kyakola buli katwa kalina antidote, buli kyakulwanyisa kirina ekyokuddamu. Era abasajja ensi ennene bwe zimanya nti ono akozeeyo kino kirimu tekinologi ono nga nono agenda atuula ng'akolayo ekirala nga kirina tekinologi ate asinga kuona aziyiza ono. Awo by the end of the day ne mutolawo ani super power. Oba ne mubeera nga mwemanyi nti nze simanyira gundi ne gundi tamanyira gundi. Mwina ne mubeerawo awo nga buli omu alina kyazimbi. Kati olwaliro Mukama atuwadde ekisa, Mukama atuwadde chansi. Tuli mu biseera byaffe, tuli mu nnaku zaffe, tuli mu tayimu yaffe entuufu nga n'omukisa gwonna Mukama agutuwadde. Kati fakita tuli weeri eya 12 ebikozesebwawo ebiri. Tuli bavumu tusobola okuggula ekisenge kiri ekirala ekisembayo ekiba kibe. Mwe kambabuulire nga kamera z'ensi zonna z'ensi yonna zirawo Uganda ne tuggulawo ennyumba ne tufulumya abaana baffe. Abaana tebannagenda ku ssomero. Njagala mumbuulire senga tufulumya abaana olwaleero ne tukwata ebipande buli mwana, abantu ababulwako abantu baabwe, abantu abattibwako abantu baabwe, abaana bannamwandu ne bamulekwa ne bamaama ne batukulembera n'ebipande peacefully nga tuwanise ebipande mulimu abaana abato. Naamweyimirira ne tukola byonna bye twagala. Waliwo ebintu ebimu bye sisobola kuyogera wano ku live naye nga mpulira ekintu ekingamba nti kale byogere ng'ekira kingamba geza obyogere. Twajja ne tubagamba ekintu ekyo ne mukirabako. So lwaki tetutayo wiiki emu abasuubuzi mujje n'obusungu obw'obusuubuzi obw'emisolo be bamenyedde amayumba mujje n'obusungu bwammwe obw'amayumba, aba fiizi mujje n'obusungu bwammwe obwa fiizi, aba boda mujje n'obusungu bwammwe babagobye ku zi siteegi, ffenna tugatte. Abakalamujja mujje n'obusungu bwammwe obw'okubatta, ab'ekasese mujje n'obusungu bwammwe obwa ADF, Kamwenge mujje n'obwa ADF, mwenna mujje. Weewaawo bannaekamba bwe tusobola okulonda ekyapa mu mannya gaffe. Anti bulijjo mugamba alagire nga tetunnakola kirala bba MP mwenna abanuupu nga His Excellency amaze okwogera mweba immediate gundi abalina okuimplementinga gundi eyo. Buli MP oyina okukunga constituency eyo. Buli MP gwolina okusookerwako nga tetunnakola kirala kyonna. Naye bwe muba abasajja ku luno mutuule. Kubanga kambabuulire by all means Museveni alina okugenda. Waliwo abantu leero abayombye pastor kubanga era bulijjo mubiyomba lwaki alina Besigye lwaki yes twabyogerako ne tukuba buli kiramu ne tuzimbula buli kimu ne tuzimba omusingi. Naye gwe wulira bw'obanga onojjako dictator olina okuba nga olina pulaani ezisoba mu emu mu bbiri
ebbi ne wati paka ng'avuddeko. Waliwo abamu abakirabanga politics naye tusituke ffenna tukikole. Tusituke ffenna tukikole. Bwe tutasituka iffe tugenda okukifuula politics as usual. Naye bwe tusituka ne tukyenyigiramu waliyo ekintu omawire sirika ulira waliwo ebintu bye tutasobola kujjawo mu politics nga byo tosobola bijjawo kiringa bwe kiti. Olwaliro iffe nze nafiirwa mami wange. Bwe twafiirwa maama bakwata omuggalanda waffe, omwana wa maama omuggalanda waffe ye yasikira maama. Oba omuntu ayinza okulamirayo akaana akato ne bakaleeta kakazi kattu kali mu P1 ne bakaleeta ne bakateekako ne babagamba mwe n'ebisajja ebikulu muyina gamotoka gammwe mwava na mu Amerika kujja kwa byalumbe ne babateerako maama wammwe ne babagamba ensonga zonna kati ono yennyamwe yajja zimaliriza. Bambi ne kamala obbasikira ate ne mutandika ani amutwala bamutwale wagundi nze munaye nyina abaana bangi anotize nasigaza n'abagundi ate maama wammwe. Mu buwangwa bateeka okusikizaawo omuntu adde mu kifo ky'oyo ate kwolwo era mutandika omulaba nga ye maama. Era ffe mwanyinaffe oyo tumuyita maama. Erinnya lye lyabula buli kimu kikye ne bw'omujja ng'omunoonya osobola obutamutegeera kuba tumuyita maama kyamukwata naye nga era sitiboni waffe era munnaye naye ate tulina omulabirira ate nga luli maama yalinga atulabirira naye alina okubeerawo. Kati waliwo ebintu ebirina okubeerawo tubiyitiremu tukole kiri ekirala. Birina okutuulawo mu kifo ekyo ate era tubigoberere tukole ekyo tusobole okukijjamu ekintu ekirala. Oba mbannyonnyodde bulungi. Tetusobola kukijjawo wabula tukikozesa okugenda ku mutendera omulala. Kati temuddamu kuyomba. Batuduumidde batuyise tusituke weewaawo Uganda tusobola oginunula kubanga wano abantu ebintu byonna Museveni byayina tubiyina naye ate tulina kye tulina Museveni kyatayina. Kyekyenjawulo kye tulina nti byonna Museveni byayina tubirina. Museveni alina amagye tulina UPDF kubanga eyo si Museveni DF UPDF tulina UPDF ate tulina ne UPDF. Weewaawo byembagamba mbimanyi. Tuyina eggye ly'eggwanga naye era tuyina n'eggye ly'abantu. Tuyina emmundu ezigulwa ku ssente y'omuwi w'omusolo zetwagula ffe twagula emmundu. Ssente ze bakuggyako zigula emmundu ez'emmundu n'ennyonyi z'Abannayuganda. Ate era tulina n'emmundu ze twagula mu ssente y'omuwi w'omusolo ku mulembe gwa Amini, ku mulembe gwa Bote, ku mulembe gwa Besigye, ku mulembe ne Museveni n'agula n'ayongerako ne tubeera n'emmundu ng'ate era tulina n'emmundu mu mmundu nga za gavumenti ya Uganda zaffe z'abantu ffe gavumenti. Kale ate ekyenjawulo kye tulina abantu. Museveni talina abantu. Museveni talinayo kye bayita people power bakikulimba. Museveni talina abantu. Ku by'okulwanyisa bye tulina ebisinga obunene tulina abantu. Weewaawo abantu kyekyokulwanyisa senga abantu mujja tetusala na kujjayo mundu zammwe ziri. Ate olwaliro nga njogedde ku lwakuba oba naze mu budde bwa profesa. Waliwo profesa ku TikTok ne social media yagambye okimanyi senga otambula
n'oyisa omuntu nga tomubuuziza oba musajja oba mukazi n'omuyisa n'otama n'ogenda nga tomubuuziza omuntu oyo gw'oyisizza aba alina kitaawe ne nnyina bannaye ng'oli agamba kale ekyombadde sikimanyi musajja wa Katonda